Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Suratu Ahzab ngegwako. Suratu Ahzab etudde ku papula 5 enzijufu. Emakulu etudde ku hafu juzu. Kubanga juzu ekolebwa empapula 10. Ahzab etudde ku papula 5. Naye ng'esembayo gwako Allah ganti gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam gamba bakyalabo bawalabo bakyala bakkirizi yudinina alayhinna min jalabibihinna bebuutikira jibaabu zaabwe nabo n'ensonga lwaki abakyala ayagala Allah abalagidde bebikkirire engoye zaabwe bonna babunire dhalika adina an yurafna fala yu'dhain. Iyo ne Allah twagala banayambala bwatyo kijja muyambako aleme kumanyibwa kikula kye we yakyama amagulu galimu enkobogo galimu ebitege asaawula lubaliga babira mu jiribabu teryamanya abimanya na munne eyamusiima. Dhalika adina an yurafna fala yu'dhain, balime kunyizibwa. Sanga omwana omuwala amagulu matonotono alemu obugulu butonotono obutadde mu bbanga amagulu galinga gamaaya bamuweereza ebigambo abayaayi ate nafiringa small anti guwa gatadde kungulu kaga nti oyo tasobola kukwata nkoko otakwata nkoko oyo mu Luganda mumanyi kye bategeeza amagulu gabamu ebitege mbwe eyita muli n'egenda. Dhalika adina ekyo nno kijjo baleeta okuba nti tebamanyikwa mu bantu fala yu'dhain. Kubanga abantu abamu si bampisa si baddiini bajja mukasuukirira ebigambo. Waliwo omusomesa omu mu Luzungu aveeyo mu Bazungu mukyala yasomesa nalabako ka vidiyo ke ng'asomesa abantu bwe jilibaabu teri wajibu okambala jilibaabu nti tekiri wajibu pozi muswala kati etteeka liiri ogenda liteekamu. Era nalowooza nti kijja kitya okubanga yeerijja mu kusomesa nga takwata Qur'an al-Karim tategera Qur'an al-Karim. Eryo tteeka ddamba Allah ng'alagira yasooka kulagira nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam abakyalawo balagire bawalabo bagambe kanalukadda ababakkiriza balagira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ate oyogera. Eriteeka abakyala baffe ate ne tuva ku nsonga eyo abamanyi balina ensonga gye bayogera ku mukyala ayambala obukunya naye ekigambo kinene ffenna nga bwe tudde wano tukimanyi nti Adamu ne Hawa bwe banyiiza Allah ne balya ekibala kwe kutegeera nti bali bukunya. Amakulu omukyala ayambala obukunya kabonero akalaga nti yanyiizaga Allah n'amwambula. Asinga abakyala bamanyi etteeka eryo singa tebasaaga omukyala okwambala obukunya omukyala omusiraamu Amina Hafisa n'ayambala obukunya kaba kabonero akalaga nti Allah yamunyiigira kubanga Adamu ne Hawa yabanyiigira n'alyoka balaga nti mwambadde muli bukunya. Kati ne wano olaba ng'omukyala nga mukyala musiraamu Hafisu ali bukunya aba kiba kitegeeza yanyiiza Allah n'amwambula. Bw'anaddamu nayeetereza ewa Allah ng'amwambaza. Kale katugende mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Bulugh Maram kyawandiikibwa emunnyenye ya umma eno. Ibn Hajar al-Asqalani yali musajja mu Misiri avaawo mu ggwanga lya Misiri rahmatullahi alayhi rahmatan wasa
omu ku bakugu ba ilimu ya hadith, ilmu riwaya wa diraya, bal ye number 1 mu department eyo. Nga bwe tukimanyi nti ilimu erimu departments, omwami ono Ibn Hajar al-Asqalani yali mukugu mu riwaya ne diraya. Riwaya ilimu ya hadith, ate diraya ilimu ya fiqh. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yogera hadith eno yali ategeeza kino, riwaya wa diraya. Katulabe omusomi waffe tugenda okutambula leero. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنس بن مالك من مدينة azaalibwa mu kibuga ky'e Madina, omuweereza w'omumaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama emyaka 10, atunyumiza lumu ku basahaba abavubuka abato bwe bagenda ne bafuna omukisa okwogerako ne famire ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, abakyala nga bababuuza ku ibada za Nabbi ekiro. Abakyala bano babuulira abavubuka bano, bali abavubuka 3, bwe babagamba Nabbi byakola kiro mu ibada, kusaala, obulamu bwe, kusiiba, ne bagenda nga bagabana nti nze gwolaba sigenda kuddayo kuwasa, siri wasa ambire ku ibada. Omulala n'agamba nze sigenda kwebaka, nja kusaala nga kiro. Omulala n'agamba nze sigenda kuddamu kulya, ngenda kusiiba busibi mpaka bwe ndifa. Ne bafuluma mu maka ago nga buli omu aleese enniya, alina kyakutte kyagenda okukola obulamu bwe. Amawulire n'agafuna sallallahu alaihi wasallam nti mu basajja bo mulimu abaleese enniya ey'okukola ABCD. N'alinnya mimbar, n'agenda mu masjid n'alinnya mimbar, n'avumirira enkola eyo. N'ayimya fahamida Allah wa athna alayhi, n'ayita muqaddima inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, nga bwe tukumanyi. N'asuuta Allah bwe yamala n'agamba nti walakinni, naye nze gwe mukoppa, gwe mugamba, nze gwe mukoppa, usalli wa anam, ekitundutundu ekyekiro ekimu nsaala, ekitundu ekirala neeba sisala busaazi. Wa asuumu wa aftiru, ennaku eza sunna ezimu zisiiba, eza sunna ezimu nendya. Wa atazawwaju nisaa, n'abakyala mubalaba mbawasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, anaava ku nkola yange si wa mu kibiina kyange. Kubanga bali baganya okuwasa, era okugaana okuwasa olw'ensonga z'eddiini kiri haramu, lweta tabattul. Okugaana okuwasa njagala kubeera ku kusaala, kusoma Qur'an, hijja, azikaari, nzija kuwasa, ekyo kiri haramu. Bweyagala kubeera ku ddiini osinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga yawasana bangi ye, kiri haramu. Wabula kikkirizibwa okugaana okuwasa lw'ensonga endala, naye ekyeddiini nedda. walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah atugamba mu Qur'an nti gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natuma bannabbi abalala bakusookawo, nimbawa n'abakyala balina ne famire, waja'alna lahum azwajan, nabawanga abakyala, wa dhurriyya, n'endyo famire, ne bazaala n'abazzukulu n'abazzukulu. Kati olyaga nti nze muzikiti, Qur'an, hadisi, ilimu sijja kuwasa, oba kuyita ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekikkirizibwa. Wabula okkirizibwa okugaana okuwasa olw'ensonga endala, naye ate bw'oba oganye okuwasa olw'ensonga z'endala oteekeddwa okubeera smart, so si kugaana kuwasa ate okukuuta ku nsonda z'enju ekiro, mu kazikiza, mu korido, bakabende, ate nekyo kiri haramu. Tulinayo abakukunavu ba umma eno abaagaana okuwasa nga Imaamu al-Bukhari
bamitanga Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yafiira ku myaka 62 egy'obukulu nga tawooye nakuwadde okwogereza omukyala yenna. Atuwandikira Sahih al-Bukhari kyewasa ku mukyala. Library yali obudde bwe bulende buggwawo naye yalina essuubi nti waliwo ekyamaliriza mpase. Era naye tuma taata Budala ne bamubuuza lwaki bwe ndiwasa omukyala n'azaala omwana omulenzi nja mutuma taata tajja muyita Budala. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafiira ku myaka 68 egy'obukulu nga talina mukyala wadde akaana wadde okwogerezaako. Yali busy. Naye abo abanga smart tebaagaana kuwasa balina essuubi naye nga bakyali bamaliriza emirimu gyabwe. So siggaana kuwasa nti ndi mutukuvu nakuba ku ddiini ekiri haramu. Imaamu Nawawi bamutanga Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, imaamu w'amaanyi nnyo ava mu Damascus, ekibuga ekikulu ekya Syria wasibukaawo. Yafiira ku myaka 45 egy'obukulu nga talina mukyala talina mwana naye yalina essuubi. Ate nno ye Imaamu Nawawi yalina essuubi nti waweza emyaka 40 agenda kuva mu byayirimu n'eddalasa taddayo kusomesa bantu alitayaringe. Ne bamubuuza lwaki yagamba nti kasita mpeza emyaka 4 temuddayo kundaba mu ddalasa ngenda kuwummula nkole ku ibaada mpase ku mukyala nange mpumuleku n'eddalasa erigindi. Agenda okweza emyaka 45 ng'ate umma weesingira omwetaaga oba experience gy'alina mu irimu ye kennyini n'anoonya nga wayinza okulitayaringa nga takiraba tisoboka n'asigala mu service. Yali agambye okuwummula nga tekisoboka ng'alaba yeerimba n'afiira ku myaka yafa nga muto mu bamanyi ba umma, yafa muto kubanga mu irimu 45 oba muto nnyo oba obutandika butandisa. Naye weewunye ku 45 ye yali asiibula ng'awandiisa ebitabo nfofoolo, awandika Arba'una Nawawi, awandika Riyadu Salihin, n'awandika Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim, ebitabo bingi byatuwandikira ku myaka egyo emimpi. Abo bakukunavu aba umma abataawasa ku bakyala naye tebaagaana kuwasa lwa ddiini, balina birala ate balina n'essuubi mu maaso. Naye kiri haramu mu Busiraamu okugaana okuwasa mbunze ndi wa ddiini, ndi ku Allah yekka. Ekyo Allah kita ruhbaniya wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah bw'aba ayogera ku ddiini ziri endala yaga nti beeteekako n'obwa ruhbaani okugaana okuwasa n'okufumbirwa mu lwa ddiini. Ate Allah sina gwe nali mbiragidde ku nsi kuno, ma katabnaha alayhim, sina gwe nali mbiraliseeko, illa ibtigha'a ridwanillah, bo baakikola mbu Allah basiimi. Ne bagaana okuwasa ne bagaana okufumbirwa ng'ekigendera Allah basiima, ate fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, era bibalimu okutuukiriza ne bebbirira. Babiteekawo nga bikakali ne bibalemerera, ne batolokatoloka ate ne bagwa mu mazambi titajja kuwasa tafumbirwe ate. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, Allah batunyumizaako ab'ebibiina biri mbamanyi etawasa olwa ddiini abamutukuvu baweereza Katonda tafumbirwa. Ebyo Allah tabyagala. Kati hadithi eno omumanyi yagiteeka mu kitabo kino ekyoku kitaabu nikah, ekitabo ekiragira okuwasa n'okunyunyula amateeka ag'okuwasa, ng'alaga nti okuwasa mwanadamu talina kuleka kuwasa na kufumbirwa ng'olw'eddiini. Omulala ye yagamba nti ye tagenda kulya nnyama, kayeerumye alya enva embibibi, nabiraga nti wa akulu laham, n'ennyama mulaba wano nsala n'eŋŋamiya n'enda ennyama. Obusiraamu tebukkiriza ate kwefuula munnaddiini nnyo kumpi kwagala kutuuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam, esooka toyinza mutuuka, abalala tebaagala muyisa.
abalala bagala muyisa mu bintu bingi nnyo twefuula b'omutawaana waliwo bazaahidu dduniya nti ye eduniya yagitalaka n'aguba ekigere ne kikalambala ne kijula enkyakya taliisaniriza ku nviiri taligendako mu saaluuni kiba kitegeeza ayisiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi tabanko mukyafu bajamaani nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja muyonjo perfume nga tebaako yabanga n'ekitambula kye ku mutwe naye bwe yakwatanga mu nviiri nawulira nga sinsanirire nga ddayo najjako ne basanirira nazaako obuyonjo bwakuno. Naye osanga masuhaba masha Allah ekigere abaana bafe abawala basaasira ekigere ng'oyinza okulowooza oba kya nsolo tewuligendako kizigo ti ebyo duniya yo. Obuyonjo kigambo kikulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja nga basimaati nnyo, omusajja muyonjo nnyo nga tasula muswaki asenya bulungi akawo mu kamwa bw'ati. Naye ffe tukola ensobi zaffe tumala ozikola mbu tuli ku bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Buli akola effujjo yenna n'akola effujjo lye lyonna mu Busiraamu ng'akakasa nti ebyo byaliko ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan Nabbi tabanko mukozi wa ffujjo. Naye ebibiina baliyo ebirala basanga bakola usanga omuvubuka nga pasita naye nga yeetinkuula mukama wange. Allahu akbar nga yeetinkuula aga Yesu bw'atyo bwe yali. Yesu yali musajja mukakka yeetinkula ddi bw'atyo n'akalambala n'akasuka amagulu eri n'agakasuka eno. Nabbi wa Allah yeetinkule bw'atyo. Ffujjo lyaffe bituma tuliteeka ku ba anbiya alayhim salaam. Damu hadith عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. nga baga ntali sikukuka amakulu nga ayinza otwala periodi mpanvu ng'asiiba Monday Thursday time neetuuka n'afunamu kawaazi n'awumula. Yasiibanga ne baga ntaliva ku nnaku za sunna ate bwe yalyanga n'aziwumuza nga atalisiiba. Lwaki Obusiraamu butukubiriza ebyo? Bw'obikola ate nnyo bikuta malumu n'obivaako. Sana umuzamu n'emirimu batuwa live ku mirimu batuwa live kati emirimu egyo egya sunna sana umuzamu wegiremerako ennyaate giyinza okukuta malumu byonna n'obiviirako ddala. Hatta ne bahufaadha al-Qur'an al-Karim baba ataddeyo obudde bw'okukola omuraaja okurivaizinga byeyakwata bamukubiriza okuba nti yewaka portion katono bw'aneewa ekinene ennyo kiyinza omutema byonna n'abivaako lumu. Akatonotono kano kukasobola okubaawo. Nabbi yasiibanga ne baga ntalirya ate n'agenda atandika okulya mu Monday ne Thursday aga ntalisiiba. Bwe yasalanga ekiro nga talyebaka ate bwe yeebakanga nti talisaala. Kitegeeza ki? Nti wowe ne ibaada z'okola ez'eddiini ate leka kwemaliramu ddala bijja kukuta malumu. Ate oba onafuye nnyo ate era nakyo si kirungi. Eno tofiirwa n'ogayalirirayo ne wafa, neno n'ogayalirayo ate ne wakosa ewalala. Naam. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. بن مالك omuweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kaana ya'muruna bil ba'a, yatukubirizanga nnyo okuwasa. Ekigambo ba'a oluusi kijja nga kitegeeza obusobozi bw'okuwasa
nga ekisulo, renti, okulya, medical, ebisoweso nvuuka okuwasa kubanga alina okuba nga asobola okusasula enju, asobola okugula emmere, asobola okujjanjaba omukyala. Ate oluusi bba nekitegeeza obusobozi bw'okubeera n'omukyala. Nabbi yalagiranga abavubuka bafune abakyala. Wayanha ani tabattuli nahyan shadida, ng'aziyiza okugaana okuwasa olw'eddiini. Atabattul kwe kugaana okuwasa olw'okufumbirwa olw'eddiini. Nahyan shadida, ng'aziyiza nga bwe tulabye tabattul. Era yagamba nga sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Bwemala tugaana okwefuula bannaddiini ennyo n'ogaana okuwasa olw'okufumbirwa olw'eddiini, n'alagira sallallahu alaihi wasallama obukwakulizo bubiri bw'otunuulira ng'owasa omukyala. Mu hadithi nalisemu bubiri. Mu mateeka g'Obusiraamu omwami ng'agenda okuwasa atunulira ebintu bisatu byokka omukyala. Mu mateeka g'eddiini y'Obusiraamu omwami agenda okuwasa omukyala omwekebejjeko ebintu bisatu. Ekisooka alwaluda, nga famire mwe bava bazaala abaana bangi. Waliwo famire nga olulyo lwabwe si bazaazi, nga waliwo famire nga bakunkumulira ddala obwana. Ekyo kikulu nnyo okuzaala abaana bangi. Alwaluda omuzaazi, akakwakulizo kamu. Akakwakulizo akokubiri alwaluda, alwud gwe mukwano gw'ekimmemmette. Akakwakulizo kakulu kubanga bwe tunoonya mu bufumbo, era kitebenkeza omwami. Obukwakulizo wano bwatukoneddeko sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju alwaluda alwaduda, bwe mbanga muwasa bakyala abazaazi, kubanga okuzaala abaana abangi bugagga. Okuzaala abaana abangi bugagga. Ebiseera ebimu towulabirawo, naye ate oluvannyuma obulaba. Ne famire gye mmanyi omwami yazaala abaana be bangi, naye buli ekigwawo balina gwe bayita. Twagala looya, mutabani wange gundi. Twagala medical doctor, mutabani wange gundi. Twagala military, mutabani wange. Buli department hafizul Qur'an mwite gundi. Bonna babe teliga nti tugenda fulumya ssente tumulina kwa obusi bugaga. Kati anajja akole amateeka ku kitawa musabe ssente obuwanana. Buli department bagenda ogikoonako ng'ayinayo. Oliti tazawwaju alwaluda alwaduda, nga balina omukwano kubanga bye bigendwa by'okuwasa omukwano. N'awa n'ensonga lwaki atulagidde ofuna abalina ebitende ebyo. Mu byo fa inni mukathirun bikum al-anbiya, ku yawmul qiyama nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala abeere nga yalina ye nabbi alina abantu abangi umma eno n'abagoberezi bangi okusinga bannabbi abasigadde. Ekisookoledde yekyalidinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyasinza okuba n'abagoberezi abangi. Addirwa nabbi Musa alaihi salam. Nabbi Musa jja mu kyakubiri yali n'abagoberezi, yalina umma nnene nnyo, ate nga umma eyo yagifuna olunaku lumu. Byagenda okukola emirimu gye egya ddaawa basooka kumugaana ne bajereganira. Kati Firawuna najja ateekayo sho mu kibangiriza kya bannamakolero. Ojje n'eddogo lyo nange ndeeta abalogo bange n'abantu bakuŋŋaane beerabireko n'agaabwe balabaanyi w'amaanyi mu ddogo. Kyataamanya nti yali yeetyabira akalimu obuwuka. Mu sekendi sintono nnyo nga sho yamaze dde okulaga nti nabbi Musa alaihi salaam ye mukugu, anti yasula busuuzi muggo. Bali baabanga saharu ayuna nnaasi, baaluganga maaso g'abantu ne bakasukawo emigwa nga bano abazze okulaba balabanga emisota kumbe migwa. Bagenda okulaba nga nabbi Musa alaihi salaam yajja n'omusota ogwa ddala, kubanga Allah aga nti wa ulqiya saharatu sajidin. Abalogo bennyini abaali bakwatiridde omugagga Firawuna be basooka okuvunnama
nibakkiriza nti amanna birabbi Musa wa Harun. Kulwaki baluganga abantu ne bafuula emigwa nti misota, bagenda okulanga Musa kugwe simugwa, babalogo basigalanga balaba nti migwa gino, naye nga bano abazze okulaba balaba misota. Era kigambibwa okuba nti basigazanga obukira bw'emigwa ne bagikola bati, mwabazze okulaba nga temuyinza kukalabaako. Kyobala obusiraamu tebutukkiriza kubeera wali abo bafuusafuusa, nina omusota akati azanyira ku maaso go. Saharu, Allah agamba mu Qur'an, saharu ayuna nnaasi, maaso gano gazanyirako. N'akulaga birala nga wali alina biki, twabiranga mu primary nga waliwo abamagiki bo bakyaliyo, nooza waliwo magiki waawo mufuusa aba akulimba ekyanga bukyanzi bintu awo n'ateekawo omucungwa negwa kuva mu. Era kizibu nnyo osanga azanya magiki nga tayambala mikono miwanvu, okodde buli timutiibwa tewali magiki, oba ne bulabba bandi nga kusibye gusika kano ne kadduka ne azanyira ku maaso. N'abalogo abasinga batwe babeera. Naye mu sho eyo mu dakiika ntono nnyo abantu bali bamaze okusala eddiiro ne bava ku Firawuna ne badda ku Nabbi Musa alayhi salaam. Era waliwo sitampiide ey'omutawaana mu kusala beerinnya. Era zizimu ku sitampiide ez'omutawaana ezaali zibadde mu nsi wano mu byafaayo. Abantu abali kubanga baateesa nti abakkiriza mudde eno, nange neesigaza nti kale ne batandika sho. Mu seconds ntono nnyo nga bonna abali eri badde ate ne beerinnya ne bafa. Abafaako obufi baali bangi, n'ate abaasala nabo baali bangi. Kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakyasinza okuba ne umma kutegeeza abagoberezi abangi ennyo n'addirwa Nabbi Musa alayhi salaam. Kyokka nga Nabbi Musa amuli wala, kumpi ali wakati wa Nabbi Musa alayhi salaam ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo bannabbi abalala nga 10 wakati awo, waliwo bannabbi nga 11 okutuuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ejjukira nti luvannyuma lwa nabbi kumpi myaka 5 wajja nabbi omulala, sooka n'abawummuzaamu myaka ng'ebi n'aleeta mulala naye n'abakubamu kaakubyawo n'avaawo ne wayita emyaka. Nabi Musa alayhi salaamu ali wala nnyo, kubanga wakati waliwo nabbi Daawuda ne Sulaiman, ne wabirawo Zakariya ne Yahya, ne wabirawo bawerako. Ate abasinga baali nga bapeya taata n'omwana, taata n'omwana, taata n'omwana, paka ku nabbi Yahya, ne wajja nabbi Isa alayhi salaam, ne wajja Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kubanga nabbi Yahya aliranye nabbi Isa, ate Yahya Zakariya yamuzaala alayhi salaam. Katazawwaju alwaduuda, mu byotunulira ng'owasa omukyala omukwano okuzaala. Wannanga okuba ng'olina ennimiro ng'osiga naye nga byosiga tebidda, naye etama era okoowa okwesa amaanyi mangi ng'osiga ebibala, kyokka ebinyumyo tezi. Kyava tukubiriza nti omwami lwaba n'omukyala n'azalayo ku kaana n'omukwano guno gweyongera. Damu hadith. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا عن التبتل kwekuleka okuwasa oba okufumbirwa n'oba nti ogenda kuleka ku bya ddiini, ekyo bakigaanira ddala. Wabula okuleka ebyo olw'ebibi ebirala tewali buzibu, kasita obeera smart nga tokukuta, tobuukira baka bendi, totaataaganya baana abawala b'abendi mu masomero, mu makubo, mu zi restaurant, ate gw'oganya okuwasa ate otawanya abaana ekyo ate kiri haramu. Naam. ويقول تزوجوا الودود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أبي هريرة basomesa ba umino ab'olulango Abdurrahman bin Sakhari ad-Daws ge manyage asibuka mu saza li Khaybar naje Madina negata ku umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naiga elimu nyingi muko sahaba bato nno yogolaba muko sahaba bato abali abato ba Anas bin Malik ba Abdullah ibn Umar abafuna omukisa ne batuula nnyo mu ddalasa tebalina beera busy tannawasa talina business era mulimu ekyokuyiga kyamaanyi eri abavubuka abato egyo emyaka gya kusoma irimu kubanga gyolaga mu maaso ojja kuba busy n'ebirala ojja kuba ku nnyonyi ogenda kima maali waliwo bannaffe abamu ng'ayagala otula mu ddaluso eno naye ng'emirimu gimumalawo ate gwe omukisa ogulina ate oyinza obutagukozesa kati ogenda okuzuukuka ng'ate naawe ofuuse busy. Basahaba basinga otusomesa irimu bwali bwana buto nga tebayusa ddalasa kubanga eka tata gyaleeta emmere naye abavubuka abato abamu obudde abumalira mu bintu ebitagenda mugasa enkya. Kati Abi Hurayra atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi tunkahu al-mar'a li arba'in, ezimu ku hadithi ez'omutawaana zitunzika nga tuzitegeera era ntuzesembesa bubi. Omukyala awasibwa olwa nsonga nnya, wabula ki yali ategeeza nti abantu batera okuwasa batera kutunulira bino, yali tabiwaana yali atulaga nsobi nti abantu abasinga batunulira ebintu bimeka bina. Mulimu emaali, olaba bafe emaali yetafuddeyo oba omukyala ali mu myaka gya maama we basitanze omukazi alina ssente anangulira emmotoka, ekyo si kirungi. Era bamaama baffe abamu banakuwaza mwana wange onnanze ekyokundesya mukulu munnange, babuuza akataba nga maama amaanyi gonna gamuwedde mu mukazi waffe, omuleetedde mukulu ki? Yakutuma muka mwana wayitamu mukulu munne olukwewala kuvuga mmotoka oliti abamu n'omulinyisa ne pressure, abalala beauty aljamal ekitali kirungi beauty, abalala hasabiha family enzito mu ggwanga emanyikiddwa oliti ne bwoyogerera erinnya lya Hajji oyo egundi ng'oli eyo ofuna okutaasibwa, nakyo si kirungi. Era kyeyasembyayo kyekyeddiini ye percentage entono nti waliyo abamu nga be batono ennyo walidiiniha nga yajja tunulira eddiini kati n'ateekako siiru sallallahu alaihi wasallam yeeruwa fadfaru bidhaati ddiini, biri byonna biveeko tunulira ddiini, beauty gireke tunulira ddiini, emaali gireke tunulira ddiini, family enzito tebina makulu ddiini. Fadfaru bidhaati ddiini taribat yadak, ebyo biveeko tunulira omukyala eddiini ye ajja kuyambako okuwona muliro. Bano aba beauty nga tewali ddiini akusika akuza muliro. Okuwasa omukyala nga family yaabwe yabbeeyoza oba wasiza kontre mu maka ge eri anti odda taliiwo kiki dadi yampise nga tewaŋŋambyeko nkugamba ngaani kwegwena bakugamba kubanga tulina wadde ekikulu n'emmotoka gy'ovuga ffe tulagigulira n'okutuukako awo wooli taata wange yasasudde ssente n'okukola obukozi kawumula taata nge yakakuwa katoyogera nga nkusabako biki olwo kati nga tugamba nti oli musajja era ebiddako talako kati watiganiraki beauty nga temuli ddiini terina makulu.
Mukyala alina ssente empya n'enkadde nga temuli ddiini, kubonaabona, ogenda kubonaabonera bwereere. Famire ya bbeeyi mu ggwanga nga temuli ddiini, kubonaabona. Twala akakyala kalina eddiini nga kava mu famire enjafu naye nga bakimanyi nti oli muko. Era akuba essimu, mutabani gyebale, Hafisa oyo twali tumwetaaga ku wiikendi, tusaba otuweze ku Hafisa ku wiikendi, naye nga olaba gwe bakubira. Naye awo wennyini awulira nti kaakati ndi musajja, naye sikudda buzzi waka onaaluwa okubuuza abaana nti yaligenze emmotoka ewajjajja. Tutandika kumubuuliza ebibuuzo gyali, yowooza agenda kudda. Daddi yampise, kalaasi tweta bigambo bingi. Nabbi n'atulondera akakwakulizaako okusatu ke tutunuulira nga tuwasa ddiini. Waliyo hadithi endala egoberera eno ng'evumirira ddala, la tatazawwaju nisa li jamalihinna, tumuwasanga olwa byute. La tatazawwaju nisa li amwalihinna, tembawasanga lwa ssente, kubanga essente zimufuula mawaggali. Yawa orders sigwe. Naddala ku mulembe guno abavubuka bangi tagala kukola, babeera ne ku zi TV okwo ngu ndagala omukazi alina ssente. Awulidde? Tamanyi kyayingirira. Tamanyi kyayingirira. Yesooka tuba mwami. Emisango gye tubeeramu bakuta ne ku munaana ogw'ekiro nga kiki business partner. Omwami atuuka ewaka ssaawa 5, yatuuse ku 3, 4, 5, mukyala tannadda. Ne bakumawo ng'emmotoka mpya enyirira, glass za black, neyimirira awo n'afuluma. Nambuuza oze naani? Ne Kaweesi. Yaani business partner. Nafunako omusango ng'ogwo bwe gutyo. Mwami era nga imaamu ojja kusanga nkubye omuwala wo ono, kati omu n'addayo n'anga naye jangu obeere wano olabe olunaku ennuma. Ne ŋŋendayo ne ziwera 6. Ne wajja emmotoka nga ya black, glass za black, naye ng'enyirira. N'enkuba eŋŋombe. Omwami n'aggulawo geeki. N'ekyuka bw'etyo. Omukyala n'afumamu n'enfuma n'egenda. Nanga imaamu omutwe omulabidde, bamuyita bwe bati. Ne bwe bati business partner wa mukyala wange oyo bava kwogera ku bya business, amukomeza. Saa 6 gwa kiro. Nakugamba dda nti ojja kusanga nnwanye nga mwana. Kati nkole ki wandaba life gye ndimu. Ne mbuuza mwana wange, kino kiki? Buno bufumbo toyinza kutambula bufumbo ng'oli bw'oti. Omwami ono musaasi waba mutabani wo nga bw'ati kuba nayogera ebigambo nange simanyi gye byava. Nga mpulira ennaku ku mutima ng'omusajja ono bambi agumiikiriza, yabinyumizanga nga sibitegeera. Naye okumaliriza nga yawasawa ssente. Kaakati imaamu oyo ambalira bizinesi zange kati alina okunguliramu. Byatambudde bitya kati ate nange mba bize naye ebirala akadde nkafuna ku kawungeezi nga tukomona. Ne si buli kanaku, nnaku nga 2 mu wiiki. Mukyala yayogera. Kya 6 gwa kiro. Ngowooza mbu emmaali. La tatazawwaju nisa li amwalihinna, tembawasanga la ssente. Era ebyo yali tabisiima, yali abivumirira. Sallallahu alaihi wasallam. Okujjako nga ssente zikulembeddwamu eddiini. Ate oyo mutwalo. Era tumutwalidde ku ddiini si ssente. Essente, beauty, famire y'amaanyi tebirina makulu nga tewali ddiini. Bagenda kuyisa mu maaso. Omukyala Nnalulungi oza yeeguya. Era Abaganda bateekawo olugero nti obulungi si ddya, amakulu obulungi si bufumbo. Kubanga abakyala abalungi abo abalagavu tebatera kunywerera mu bufumbo. Esooka teyeeguya. Beauty emumalamu by'omwetaagamu. Taliba na mpisa, taliba na bugumiikiriza, obwavu buza abeera awo naawe adinde bwe ziriddira. Ng'oluyingira ku main bw'ati buli mwamwetaaga. Enemmooka eyimirira, neeyimirira nga nigoteka kapiiki. Bamupakinzeeko emmooka ya $4 million. Tukutwaleko okoma wajja ki tukusuuleko wonna, yogera kyonna oyagala tukusuule.
oli yagenze na kapikipiki. Ebiseera ebisinga yeeguya eraga nti bwompa ttalaka bali bonna banwanira nga bakola ki? Ebiseera ebisinga byute ette ebitende ebirala, empisa, obugumiikiriza, sente zibuze, aba famire yo bonna bagoba ewaka. Abo bannalulungi tebakkiriza famire waka. Olite bonna bakutamya n'ogogo isima tuddangamu oli ku mutwe wo omugobe wo onkubiranga bukubizi sente n'enziweereza eyo kati n'osigala mu sitenseni bwoti watugobe ewuwo munne yali akuyinula naye agenze kati nakujja twetondera. Honorable Hussein Kyanjo Allah mutukumire bambi amusuuse embeera gy'alimu. Twaliko olumu ebuwarabu eyo najja okukola umura n'atukyalira n'ayogera ekigambo kyekiyinza kumva mu bwongo. Yali akyali member of parliament. Kiva tuyita mugamba tunayo akabaga naye buli honorable ajje n'owewuwe olunyamu yazina omukyala n'akubula bikyalakyala biri awo tebitegerekeka kumbe bebafumba nga tulamu omukyala mulungi nti yuno oyo wa honorable gundi oyo wa honorable gundi oyo naye nga byonna tibategerekeka byebasobola okutambuza kubanga bo batera okuba mu n'ensa n'empisa n'okumanya nti sezaala wange ono nazaala wange ono bali abo balagavu tatera ku kweguya wemusuulira ebbali afuna akola ki tadiba yafuna abalala kubanga bamuyinula ng'atambuddeko mu katale mu paaka mu kibuga bagenda bamuyinula kubanga bakyatunka n'onamugaana nga tonajja abakyagaana ono banaye ndi mufumu nga n'onajja kati ng'oddako oyo tajja kudda kuggwe kubanga alaba alina chances nyingi kumbe nazo bulimba era nawe banamutwala nga nabo ataddukayo. Kyava tugaana beauty n'atugaana emaali n'atugaana famire enzito mu byonna yatonderako ekintu eki faru biraati ddiini biri byonna byamala obyogera n'abaako kyesikambulamu n'atugaa nti kino yeddiini. Omukyalo w'eddiini n'obeera mwavu akulabisa ng'omugagga anti agumya zibuze nti Allah afe atulaba. Omukyalo w'eddiini ojja ng'olina omutwalo mu nsawo n'ofanagana ze n'akakadde ate omukyalo atali wa ddiini ojja n'akakaddeko nga kako magoba waka service yakubanja n'akuvumaavuma ebivumo ne weerabira nti ne mu nsawo mulimu akakadde kange. Ow'eddiini kano akatono k'olina akuzaamu amaanyi n'owulira ng'ogumye. Batunyumiza mu salaf salihin abatusooka abalongoofu edda mu Israiliyat. Kabaka yali ayisiiza lisiti y'abantu bagenda okufa. Kwaliko omwami munnaddiini naye nga yasinga okubajja mu kitundu era nga za awaadi zonna eza buli mwaka asinza okubajja yazitwala. Naye waliwo byebamunyiza nga musajja Ssaabasajja n'agamba nti abo bano wansi ngenda kubatta enkeera kati akomewako okwebakanga ebirowoozo bingi. Mukyala mubuuza nga teweebaka kiki nga teweebaka kiki tamunyega naye oluvannyuma namugamba nti ekinemeseza okwebaka nti enkya ndi ku lisiti y'abantu abagenda okuttibwa ani yagifulumizza eyo ti kabaka tulina bye twamunyiiza emabegako awo kati yayisiza ekiragiro enkya bagenda kunzita. Namugamba nti waapi lisiti y'abantu banaafa enkya Allah yagiyina sooyo webake tulootulu bive nako ne beebaka kati beebaka leeti kubanga bali batunudde dda baba kyebase kumbe obudde bwakedde dda ne bawulira abasirikale nga bakonkona enju bagyetoolodde ebweru. Omwami n'agamba mukyala we nti owulidde n'agamba kati abasajja bankimbi bantwala mu lubiri kunzita. Namugamba tewali buzibu genda naggulawo n'assaawo emikono basseeko enjegere ne bamugamba nti mu lubiri ekiro pressure yakubye kabaka n'afa. Olukiiko lw'abambejja n'abalangira ne lutuula ani anabajja kofini yagamba tunawo omusajja nakyasinza okubajja kofini akyasinza okubajja mu nsi yonna wano mumusabe yaba tubagira kofini ya kabaka waffe kati batutumye tujje tukusabe
ogenda obajje kofini ya Ssaabasajja kubanga osinga okubajja olina ati naddayo mu nju omukyala nambuuza ate ng'okomye mpa ennyondo yange gwe bagenda okuttagana n'ennyondo ti waŋŋambye nti alina lisiti entuufu lyani nkikakasiza ku makya abaali ku lisiti baali balala ng'ate neno bamanyi birala oyo yali mukyala wa ddiini obeera stressed agamba ebigambo bibiri stress nevaawo naye ate abatali ba ddiini okumawo ng'oli okke nakustressingire waka era abantu bangi balwayo nabera mu kafe gyavaasi eyo neyotololatolola eyo buzibe bugendere eddala addeyo ng'oli otulo tumututte olero olina stress ne manager ku mulimu bagala kusala musaala tuuse wakakumu ate naye nakwongerako stress endala ow'eddiini yabikunaaza mbunaaza tofaayo Allah waali ajja tulabirira oba sente bazisale waliwo tunaafa enjala Allah ajja kuleetinda siina bigambo biyinza kwogera ku mukyala wa ddiini nembimalayo ate bwe kibanga ate omwami y'eddiini ntonoko ye aba nafuna ate wa ddiini nnyo kubanga omwami wabanga eddiini ntonoko ate nafuna omukyala nga talina olwo bagira naye bwafuna nga ye omukyala amusingako ku ddiini naye eddiini no naye yakwegendeza mwana wange ogenda n'ogira mulabamu awo ng'agirina akyali eri kusaba busabi Allah ogimulabamu ng'ali eri ebbali n'omusembezaalo nga tebangamu baana bange tulabye ku bintu mulenzi yawasa omuwala manya awasize omukyala wa ddiini giri baabu naki nibagenda mwana emu naku 2-3 namuyita amugamba nfa kati omuvuka alowooza omukyala afunye olubuto tuleeta ambulensi basente nyingi tukoze tutya nti nedda mpita omusawo nedda kiki mbadde nkusaba onzikirize kiki nfuwe kusigala okuva wampasa sinywa kusigala ono aba akyakutte ku mutwe atunudde wansi yawulira mukka ng'alina layita mu ngalo ne paketi namugamba obijjeewo amangu ago tibujombirimu aba akyewuunya ng'oli yakuleeseza dda naga kati obulamu bukomyewo kati ekiddako kimanyi kampiteyima mu kyeyuniveri sijja kubisobola bino wallahi omukazi gwe nafunya nyasigala bali mu nnaku 3 naggambirawo omuvuka nsina gye mulaza nadde embala nyongere ku ddiini kati agenda kugijja naye nga nebyoyaabo oyo omuvuka naawe ogamba nti wallahi musajja wattu mulimba bulimbi mulala yatwala omugole nga agenda mumakya ng'ayuza sowaani nadda ng'akyayuza sowaani eyo emu ekawungeezi nga bwe yeebaka talizuukuka ng'ate yazuukusa asula atunula taliyeebaka kumbi yali anywa enjaga kati mbwe esowaani alaba nnene nnyo bweti awuliti omuvuka naŋŋa nti omukyala nadde manyi wa ddiini ananyongerako biki tukyegera tutya nti kubanga kiri tatanategeera kikiriwo nga yatunudde tirikweba ate nga yeebase ne buzuukusa tasobola naye tugenda okgenda mu famire ate omu brother nabuuza Hafsa tavanga ku njaga amakulu baali bakimanyi nti alikola ki naye twali tumugambye agiveeko emyaka nga 3 twali tumanyi yagivaako tuga mukimu omuntu wammwe gwate esowaani emu nojoza okuva ku makya paka 12 olwo ezinabeera 5 noza ebbanga ki ebyo byetubagamba byonna tubirabyeko n'amaaso gaffe kati obeere w'eddiini naye kusaba busabi Allah ateekemu baraka kubanga oyinza ogimulabamu nga temuli ate oyinza okulaba nga atalina ng'ate yaalimu kusaba busabi Allah atebesa abantu batuufu biidhnihi tabaraka wa taala دم حديث. وعن
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها family tata we general tata we yakulira poliisi tata we yayigigi ebiwe bityo kubanga abavubuka bamu balaba nga yetata wa mukyala we yamanya ajja kukola emisango biki bakuba essimu ejo eri waggulu bano abasirikale bamukute bati bamutabuti ebyo si birungi si birungi tobyesemberezanga naam ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله فيكم وجزاكم الله خير. tunyatandikirawo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it allowed to marry a partner of the same clan? For example, Wendiga. No Wendiga. Kyala bw'otawasalla batulaga mu Quran mu aya emu mu suratu Nisa yebateekulamu emiteeko esatu abo bw'otawasa abatali awo okkirizibwa obbawasa balimu emiteeko emeka waliwo almuharramaatu almuabbada binnasab waliwo abantu b'otakkirizibwa kuwasa olubeerera olw'omusaayi nga maamawo nga muwalawo nga sisitawo حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أو بوشبغانيسا مساي نوبيراwo muteeko gwokubiri almuharramatu almuabbada bisabab nga alharamu muwasa tuli muwasa abadan abada olw'ensonga ezagwawo kati nga nazaalawo tokirizibwa tebuliri kyakunaku lwonna n'omuwowa naye si musaayi gwe guganyisa ensonga eyagwawo wawa muwalawo ensi yonna ne bwefa ne musigalawo babiri ne zaalawo tuli mukwatako kubanga alharamu abadan abada bisababi olw'ensonga ezakolaki ezagwawo nabo nabateramu wa ummahatu nisaikum ne bamaama babakyala bammwe temubawasanga babafuse haramu abafuse maamawo niwabirawo almuharramatu almuaqqata aba haramu nga wa haramu bwa kaseera almuaqqata kiba mu waqti kaseera nga sista wa mukyalawo we alharamu muwasa niyo wa haramu bwa kaseera lwaki ono singa afa tosobola okuwasa oli abo yatugaana ab'ensonga ab'omusaayi aba haramu olw'ensonga ezagwawo n'abakaseera naye bonna nkwaddeko kifaananyi kimu bangi buli kategore mulimu abantu bangi abatali awo okkirizibwa obbawasa kati tugenda nga tutandika okugatta mu Qur'an ebitalimu kyati kati ono wanyonyi nze kyeyuni atulire nakyeyuni wanyonyi Allah tabaaraka wa taala atugambye naye abakyala bonna abalharamu okuwasibwa nga bali mu akkata nga bakaseera tebabawahaaga tebabawangalo totambula naye totula naye ku dayiningi kulya mmere mulamu leeta kakyayi tunywerewa awo kuva ddi bali abasoose abali abadan oba binnasab oba bisabab lwa musaayi lwa nsonga abokkirizibwa okukola ebyo haaga ngalo tula naye ku dayiningi kubanga togenda muwasaye era tekiribaawo tulifena naye abantu bangi basaagira nnyo ku nazaala ate nga wamutawaana nnyo shaitaani tetegudde abo esula etudde ate era nadda nabbi kyo yakyogera mu hadithi nga kyeyawulidde mu hadithi ya Amr ibn Uqba al-Ansari radiyallahu anhu iyakum wadukhula ala nisa فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت bannange mbewaza okuyingira kutula n'abakyala nobawo yali mu darasa nga w'e Madiina n'amubuuza nti ate mulamu naga nti watola olumbe alhamu almautu
ekyo nno kitegeeza ki? Olina kuba wala nnyo ne mulamu wo. Kulwaki? Shaitaani esooka nebalaga ng'ewali oluganda ne musemberegana, kati neetegula ate. Era abamu ku bantu abagayaalirirwa ennyo be bamulamu tubagayaaliririra ne mbasemberegana ne mutula mu mmoroka nti mukuteko ku kibegabega. Shaitaani ekulaga ng'ewali oluganda ne basembereganya eko n'oluko n'ekigaali mulundi ogwo nga muli kuta. Ekyo kiri ku sayidi zombi. Naawe nnyabo abo ba brothers b'abaalo balamu bo, tomuwahaaga, tomuwangalo, totula naye. Tuli fenna? Shaitaani esooka ne bassa akasiisi n'esirikeeti ne balimbalimba. Era obufumbo bungi buyikidde mu layini eyo. Yayagala sisita wange, yayagala brother wange, yayagala tutudde mu misango egyo nfofoolo. Naye nga bajja ne bagayaala ne balaga nti waliwo oluganda. Kati bategula lumu ne lubakweka nti lukyaliwo ate. Ate ne boonoona ebirala bingi. Naliko n'akawala lumu nga kaagala kufa, agala kwekasuka mu mmotoka. Muvubuka ayagala sisita waako. Muvubuka ne yeegaana ne bateekawo brother we. Banne ebintu bibagamba bibamu emisomo ate tuba twasaba nnyini byo. Kati omuvubuka nga yeeganaga nti brother wange yazaala omwana oli mu sisita wono. Naye nga mumanyi abo ab'effamire babifulumya. Kati omuvubuka ne muzza ebbali ne mugambulira ekibulaga wallahi imamu bintu byantabukako naye nti omugamba. Yeegaana kati ne mmanya nti kakati tulina omugamba. Era nga alinamu ku bwongo ne sala magezi ne tumugamba n'amukuba fayini yala miliyoni 5 kumusonyiwa. Ate azireeta wa. Ne tukimaliriza ne tukiggalawo nti oli naye mwana wammwe kati okuva na leero bibadde babuzaabuza mbuwoli naye ng'ebyayo by'okugayaala. Osaagiranga ku mulala n'otasagira ku mulamu. Mubi nnyo. Era nabbi yatumwewaza nnyo sallallahu alaihi wasallam. Sayidi zombi, mulamu sayidi zombi. Mulamu Isima, mulamu Ibula. Anti mukyala waayo. Kumbo lwagenda. Ekibuzo ekisemba tusaale. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam, eddiini eno tugitegeera tutya? Kubanga oyinza okufuna omuntu asomyeko ku ddiini nga Qur'ani, asomyeko mu Thanawi, ate n'otamufuna mu ddiini. Eddiini eno yeeriwa? Kusaba busabi Allah tuteebesa naye nga oluusi agisomye aba muzibu. Ate atagisomye n'akwanguyira. Ate yonna kusaba busabi Allah tabaaraka wa taala kutera mu baraka. Kubanga oluusi omuntu omulaba kungulu nga munda mulimu birala. Wabula alabisenga eddiini agiina n'okizula nga si kyekyo ate oyo akosa nnyo oba disappointed. Wakati otwalira ddala omuntu wo n'ogaa nti bw'anaaba akoze bino n'amanya tabimanyi. Nnyo gikulaga wano kungulu n'otebenkera okutuuka eri nga kituli kikalu temuli kantu. Allah. Okosebwa nnyo. Oliti. Eddiini n'agimanya ntya? Kubuuzabuuza ku bantu. Abantu abamumanyi omuntu oyo, abamulabidde kabanga n'edduwa. Kubanga nabo bamulabidde kabanga bamulabira mu distance. Eddiini erabika nnyo ng'omuntu anyiize. Kubanga kati wano ku muzikiti ffenna batudde wano tuli bannaddiini. Okuyimuka wano n'ogaa nti oli si munnaddiini bulungi oba musajja. Kubanga tuli mu mbeera nzikakkamu. Naye akaseera ng'omuntu anyiize, ebigambo byayisa mu kamwa, decision zagenda okumakinga, awo empisa z'omuntu, eddiini y'omuntu mu kaseera k'okunyiiga. Akaseera akalala ssanyu. Nako tukalabiramu nnyo eddiini. Sallallahu tusaasire ya Rabbi. Era bw'oba ng'onyiize ke kaseera k'okwegendereza eddiini, ke kaseera k'okwegendereza empisa. Era ky'olaba ffe tukutenda ku muzikiti okuba n'empisa ennungi ng'omukyala agaalaba bano ani ayi oyo. Kubanga yakulaba ng'onyiize, ffe ku muzikiti tukulaba ng'onyiize.
Kyaluga haji musajja mukakkamu mashallah musajja mu yo lya amanyi nti bwavaako bwati tosobola kuddayo birabyo ebyo byowooza mbu mukakkamu. Awo wakulu nnyo ate nga okuwangala n'omukyala okuwangala n'omwami emikisa gy'okufuna ebibajjako giba waggulu. Leero bwe mutayombamu enkya mujja kuyombamu bwe tutyo okutabikatabika ati eddiini erabikira nnyo mu areas ezo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey.